Abakkiriza bakedde kwewa ku Victory Church mu Ndeeba okwetaba mu kusaba kw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Okusaba kuno okulembeddwamu akulira abasumba b'abalokole era ng'omusumba w'ekkanisa ya Victory Church mu Ndeeba Joseph Sserwadda. Mu bubaka bwe omusumba Sserwadda asoose kujjukiza bannayuganda ng'amazaalibwa gano bwe gajjidde wakati mu bbugumu ly'ebyobufuzi. Wano wasinzidde n'akubiriza abakkiriza okwewala enjawukana. Buli lwe wabeerawo ebbugumu ly'ebyobufuzi naddala ng'abantu basuubira okufuna obukulembeze, abalala batya okubufiirwa, ebintu bingi ebisuubirwa, enkyukakyuka ez'omuggundu awala tebazisuubira. Bino byonna bireetera eggwanga okubeera mu kajagalalo. Kati ekyo kitegeeza obuntu bulamu, okwefuga, obumu n'okusiŋŋanamu ekitiibwa bye biteekwa okutufuga. Okusinziira ku musumba w'abalokole Joseph Sserwadda, kikakata ku buli mukulembeze okulaba nga tewabaawo butabanguko. Ebitongole bye baatuwa okulabirira tubibeeremu n'obwenkanya nga tukozesa obukugu bwe twasoma ate nga tetwekubiira. Amaanyi g'ensi gasinga kulabibwa mu ngeri gye tussaamu ekitiibwa obulamu, okuyiwa omusaayi, okulumya abalala, okutema embale, obutassaamu kitiibwa, okuvuma n'obutali bumu tebiraga bugunjufu. Akalaatidde abeesimbyewo ku bifo ebitali bimu okwewala okusiga enjawukana mu bantu nga beekuusa ku mawanga n'eddiini. Owagira kyonna oli wa ddembe okiwagira, naye bw'oba okiwagira toleetamu mawanga, madiini, byokkiriza. Twefuge mu bikolwa ne mu bigambo, tukkakkanye amaloboozi agavuma, agajerega n'agaduula. Tugaanire ddala ebintu bino eby'obutabanguko, okuyiwa omusaayi, obukyayi, okulimba, okuwaayiriza n'okutakula entalo ezitaliiko we zinaakoma. Awabudde abavubuka obutakkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi abaagala okuyisaawo ebigendererwa byabwe. Mukole ebintu nga mwefuga, amaloboozi gammwe mwogere by'amagezi byokka. Katonda kyabawadde okukola mukikole kuzimba so si kumenya. Temukkiriza okukozesebwa oba okubayuzaayuza olw'emirembe egigenda gikaddiwa ng'ate mwe mukyalina amaanyi. Naddala ate ab'emirembe egyo egigenze gikaddiwa bye mwagala okumenya biba bizimba. Kye muteekwa okukola kiikino, mutunulire ebiseera eby'omu maaso mubitegekere bulungi kuba mwe mujja okubibeeramu n'okubifuga. Ono kwogera bino nga gye buvuddeko yakamala okukubiriza bannayuganda bonna obutavaayo balontedde ng'ennaku z'omwezi 15 January w'omwaka ogujja okukuuma akalulu kaabwe.